Joseph Sebuufu omutuuze w'e Kabaganda mu Kiteezi mu disitulikiti y'e Wakiso yeekubidde enduulu eri gavumenti emuyambeko kuba mugoba ku kibanja kye oluvannyuma lw'okusaawa emmere ye yonna. Sebuufu gwe tusanze ku kyalo kino nga munyiikaavu agamba nti ali mu nnaku etagambika oluvannyuma lw'abantu abatamanyiddwa okujja ne basaawa emmere ye ate nga tebamugambye. Bannumba mu mwaka oguwedde baatandika enkiiko nga zituula balirwana bange ne chairman balina omugagga gwe baleeta nti ennannyini wano. Omwaka guno nga gutandise mu January ng'ennaku z'omwezi 3, chairman nali siriiwo n'aleeta omwami n'omukyala eri mukyala wange nga bagamba nti bannannyini ttaka lino. Baamenya bumenya kigeeti ne bayingira. Bwe baagenda n'omwami we bamuyita Kamya Mutumba Geoffrey mbu ye Pastor Mbazi chairman bw'agamba. Bwe baagenda mu bwangu obw'ekitalo n'akomawo ne poliisi y'e Kasangati ne baddayo akawungeezi ne bajja ne basaawa mu January ne basaawa olusuku lwange. Neekubidde enduulu buli wamu wonna nagenda ku poliisi. Chairman namutuukirira ekiro nga n'okusaawa bakyasaawa. Ko omukyala yankubira nga bakyasaawa. Ekibanja kwali kyamuweebwa Nnamwandu Katumwa era ng'onamuyinako oluganda ng'amazeeko ebbanga erisoba mu myaka 20. Bantiisatiisa emmundu zisiiba ku kyalo nga batuyigga nze ne mukyala wange. Omukyala baamukwata ekiro ne bamutwala essaawa zino bamukumidde mu poliisi wiiki nnamba bamaliriza mu. Ono yeewuunya abazze ne batemaatema emmere ye omubadde ebitooke, emiti ssaako n'ebintu ebirala by'abadde aggyamu ejjamba. Enviire y'ennyambe kubanga ewa IGP ensonga zange gye ziri, ewa Minisita Kayindo Tafiire ensonga zange gye ziri, ku CI ewa Fande Damuli ensonga zange gye ziri, ensonga zange ziri ewa Fande gundi ku criminal nayo nazituusa fayiro zange yonna gye ziri, ewa Fande Lukyamuzi yonna fayiro zange gye ziri paka lwe natuuka n'ewa Kano Karuhanga. Ebiwandiiko bye tulabyeko biraga nti Sebuufu amaze ebbanga ng'ali ku kibanja kino era awezezzaako ebbanga erisoba mu myaka 10. Kyokka yalabidde awo ng'abantu batamanyiddwa bazze ne basaawa emmere ye. Ono ayagala Minisita Mayanja avunaanyizibwa ku by'ettaka amuyambeko ku nsonga zino. Stephen Lubowa n'abatuuze abalala balumiriza nti ssentebe w'ekitundu kino yandiba ng'ali emabega w'okugenda mu maaso n'okutulugunya Sebuufu ku kibanja kye. Okubeera wano mu kitundu kino atandika okulaba oyo ng'akyali mwana muto ng'alima ne jjajjaawe mu kibanja ekyo naye nga gwe mmanyi Nnamwandu Katumwa yali oba ye jjajjaawe ate ngenda okulaba ng'onazze muzeeyi okyanjijukira ko nze nkijjukira nze gundi naye ekibanja kyaffe okyakimanyi ko nze nkimanyi tuba kitututteko kakati awo nti chairman ateneegaanye tammanyi ko nze era tekwegala kubanga oye mupya gy'oli kubanga bachairman be twakafuna twatandika na kibazo afudde kati ono waakuna bachairman be twa ogwo mundu gwakubiri nga babisaawa luli basaawa n'adama n'asimba ebipya kati ate bazeewo basaaye byonna teri yadde atunaka ebikajjo bawaddeyo bogoya kasooli bijanjaalo byonna byabisaaye teri yadde kintu kyonna kuba tamaze kwetegereza okukola ekintu ekyo omala kufuna bujulizi kubanga ono aliko abataka. Kyokka ssentebe w'ekyalo kino Yowaasi Mulindwa agamba nti ensonga zino ez'ekibanja kino zaatuuka dda ku poliisi y'e Kasangati era ekirindirirwa kwe kulaba ki ekigenda okuvaayo. Ebitooke okwo nze simanyi nnyo wenjija interest eyinza genda kutema bitooke. Kisooka nti emyaka gyange siri kipu nnyo okutuuka ku ekyo kuŋŋamba nti kwata emitwalo 10 ogenda otema ebitooke bya gundi awo ate situukawo. Ebyo ndowooza birina abantu ababikola ne bw'oŋŋamba nti kwata akakadde ogenda otema ebitooke bya gundi sikola ki. Ndi musajja kale alina akatono ke neekoleddewo ate ndi musajja musumba kakati simanyi nnyo bwe ŋŋenda oba interest kyeyo entabula omutwe ŋŋende ntema ebitooke by'omutuuze we sirina interest yonna nti nwanyisa gundi nfune kino nwanyisa gundi nfune kino. Nze ndowooza nti mwami Sebuufu yandibadde aseetinga obwongo bwe bulungi
n'ayogera ebintu ebimuyamba okuwangula omusango so sigenda nga yonoona mannya g'abantu. Wabula ategeezezza nti Ssebuufu wa kibanja era nga waliwo n'abayina ekyapa ku ttaka lino. Siinaamu interest yonna mu ttaka eryo, oba Pastor Mbaza alitutte oba Ssebuufu alitutte, siina wenfiirirwa ate era siina wenkolaki wenfunira. Kale mu bimpimpi bye binyinza okwogera ku ttaka eryo, naye nga ensonga fayiro kyemmanyi nti eri Kasanga tisimanyi oba bagisanctioninga eri mu kkooti yatuuka okugenda mu kkooti oba ki, ne update entuufu kati sigirina. Mu kiseera kino mukyala Ssebuufu yakwatibwa era n'atwalibwa mu kkomera nga kigambibwa nti yasaalimbira ate ku ttaka kw'abeera.